Wangala ai Ssaabasajja Kabaka bwetweyongerayo abakulira Enkuba Baddemu Kibuyaga esudde ekibiina ku ssomero lya Buyuki Church of Uganda Primary School erisangibwa mu district y'e Luweero ng'eneerese abayizi abamu basomera wansi wa miti. Ensomero Etikkudde Akasolya lisangibwa ku kyalo Buyuki mu ggombolola y'e Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero nga we tutuukedde ku ssomero lino ng'abaana bali mu bibiina ate abalala nga basomera wansi wa muti gwa MUYEMBE. Ng'oggyeko ekyokusomera wansi w'omuti nga n'ebyokutuulako byakkekwa balabiddwako nga batudde ku mataffaali n'ekitundubaali. Omukulu w'essomero lino Edith Namukasa agambye nti bwali budde bwa kudda waka bagenda okulaba ekizimbe kigwa oluvannyuma lw'enkuba eyali mu kibuyaga okutonnya. Abaana kati basoma mu muti abaali bakozesa ekizimbe ekyo. Ekizimbe ekyo kibadde kiwangaddewo era ng'abantu abasinga ab'ekitundu mwe baasomera. Buyuki lyerimu ku masomero nga liri wansi w'omusingi gwa Church of Uganda. Ayongerako nti mu kiseera kino bayita mu kusoomoozebwa olw'abaana okuba nga tebalina bikozesebwa bimala n'okuba nti balina we babiteeka ekikosezza eby'ensoma yaabwe. Abaana abo kati basomera mu muti ekireeta okuyiga kwabwe okunafuwa kuba tikya tasobola kutegeka bipande tebiina we bisibibwa ate ne bwe biba bisibiddwayo tebisobola kubeerawo babisomba ku makya babisomba olw'eggulo. William Kifundikwa omukulu w'abazadde agamba okusoma kw'abaana kwataataganyizibwa olw'okubuzaabuzibwa embeera y'ewabweru gye basomeramu. Emmotoka yoba eyitawo oba pikipiki waba ayitawo omuntu yenna omwana omusomesa ava ku musomesa kyaba musomesa ate n'atunuulira ki singa omwana abadde ali mu kibiina okuwuguka okwo teyandigize eki teyali kufunya. Basabye gavumenti vaayo okuddukira essomero lino. Era nsaba nga gavumenti yo kubanga erina ekitongole kiramba ekya disaster preparedness. Twagala buyambi batuzimbire essomero lyaffe eriddewo kuba kati essaawa leero nze nasomerawo naye kati abazzukulu kati be basomerawo. Tetuli mu mbeera nnungi tubadde twakwataganye n'abazadde nga tugenda kuddaabiriza embalazi era nazo bw'oziraba bwe tugayalirira embalazi ezo nabyo bigenda kugwa. Omubaka wa Katikamu North mu Paalamenti Dennis Ssekabira aliko byategeeza ku nsonga eno. Kisiikirize bifa emijiji gyonna egiddako gifa n'olwekyo ndowooza nti buvunaanyizibwa bwange okujja okulondoola ensonga eno era nga bwe njirabye ngenda giteeka ku fulo ya Paalamenti. Masitula Navuga yakusakidde eggulire lino.